tulina okujja n'ozimba Nakivubo, tulina okuzimba Bondi Anyoli Namboole kubanga fena Emirates Arsenal mwesambira balirandiganye abajja kufuna laavu naye lino yokuba nti bya ddiiru bakuwa sensi okuzimba Emirates n'ozimba mu katoilet bwekati akayumba bwekati ate oba tumaze mu maanyi oba n'okulaba engeri bannayuganda gye bafunamu emirimu ebyemizannyo kye kimu ku bintu omuntu mwasobola okujja ensimbi nga tanoonyezza mulimu obula ng'akozesa ekyo Katonda kye yamuwa ekitone wabula kino kitukidde mu kiseera kati nga Uganda terina kifo kya byamizannyo ebyemizannyo bwe twogera ku byemizannyo abantu balowooza nnyo ku mupiira kuba ye icon mu byemizannyo tujasookerako Uganda terina kisaawe kya mupiira ekisaawe kyebadde nakyo kya Namboole fena kitumanyi mwaka gwa 2022 baateekawo billions 97 okukiddaabiriza naye mwe twogera mu kiseera kino CAF ekyagaanye okukiteeka ku nkalala z'ebyo ebisaawe birina okukyaza emipiira Nakivubo eya muganda waffe Hamisi Kigundu nayo yagaanibwa nti Hamisi Kigundu teyakola kwebuuza ku CAF ng'azimba ekisaawe kitegeeza waliwo ebirumira mu kisaawe n'ebyo ebisaawe bibiri ebibaddewo bituyinza okutunuulira tutandikirawo ku nsonga y'okuba nti Uganda terina bisaawe ate nga emipiira ye icon y'ebyemizannyo buli mwana azaalibwa alaba nti alina kuba mupiira alina kubanga kino kitegeeza kiri eggwanga bali ebintu by'emizannyo tekikoma kubanga mulimu n'eggwanga liba litundibwa kubanga ttiimu yaffe gyegenda okusambira buli mwana ategeeza Uganda akimanya ate ali kutegedde so ebintu by'emizannyo balisaba bwekikwatako bakyogeremu amaanyi naye obuzibu bwe tulina nti obukulembeze bw'ebyemizannyo nabwo bufaanaganako nga department endala eziri mu ggwanga ziyuga tebimiriddewo kubanga biliyoni ezo ezazibogera 97 that's a lot of money singa zakozesebwa nga bwe zirina okukozesebwa kubanga ekisaawe kyali kyazibwa akaterako just innovation naye nakati kyalemedde nasomyegedde okusomako mu mawulire nga bagamba tibasabye biliyoni endala bazadde biliyoni 2 meka bwe zityo okumaliza ekisaawe so ng'olaba ebintu byaffe birimu obulyato abantu baffe bali mu kugoba bugobi ddiiru so ebintu byalinooneka buli mwali ako buli kyalidde n'atambula so ekisaawe tebiri unexceptional wakati olaba Nakivubo oyo bw'oyogeddeko Nakivubo nze nasomye Nakivubo ggulu nga teba wali ku Nakivubo ggulu etujja ku Nakivubo nga kisaawe kitegerekeka naye kati essaawa zima kizimbyeko moolo ate kibaga kibeere ku international level tekisoboka moolo zikyetoolodde bali bwe tunyulira ekya Namboole ekisaawe kirungi kiri wagazi naye obutebe sijagenda mu details ndala zonna ebikozesebwa lumu abantu bwe bambalira ekyabale just kugenda kutereeza n'okuba kwa langi n'otereeza abantu basobola okwambala n'ozikubamu ebituli n'okola lipeeyo ali minor nga weetagisa biliyoni 4 that's quite a lot of money naye ate tezina kyezikoze so zifaanagana kuga bw'olaba ebya health erubowa oli bamuwola billions zaali meka zaali billions oba zali quite big money zali dola mbinga million wezigwamu naye bazimuwale twali mane okuva mu musingi esimbi za Uganda zituddayogerwako ekyane kuba minisita emutu bagende bala okulambula babagoba misinde tosobola kuyingira babagamba babawemu wiiki emu ndowooza by next week bayinza okulambula nawulira Muwanga Kivumbi agamba wiiki sinene tujja kulambula okitegedde so ddawo tebagende babagana so ebintu bingi ebiremeredde kibudega nti kati Uganda Museveni yava mu ngalo ze abantu bwe mwali mukunyaga kukwerinako kakoze ki kali agende abantu bado Uganda egenda kugwawo ntya which is wrong Uganda ekyaliwo ejja kubeerawo naye obuzibu bwe batuleetedde giteekako amabanja mangi mayitirivu nyagala tusula abaana n'abazubi katusasula singa tusasulira amabanja ago naye olisande zikola kiba tuwama kituyamba naye kati saawa zinoteekayo sente tezikola zirisapyenga bulisapyalinzi Hamisi Kigundu yeewaayo ng'omuntu wa bulijjo n'agamba kazimba ekisaawe essaawa eno kigaaniddwa kitegeeza ki Hamisi Kigundu oyogerako ya ojja musiŋŋananga yes so naye kati nekyalema twali agaanye tekikoze tekiyizibira tomusanga ali eri agamba nange zino sente zennyina asobola ozimbamu ekisaawe mu Mityana North olw'ensonga nti okukola diiro eyayitawa balibamu obuzibu obundi okola zimanyi bwobuna okukola kintu kyonna nga nokikola tulina gye tuyita proposal owandika proposal yo n'olaga bwegenda kimu kigenda okubeera era proposal bajja approvinga nti eri okay they fund you
oteekamu ssente this time andi yalina okweteekamu ssente kuba ekisawo kiri kya gavumenti anti Ministry of Education ne Sports yo yakikkiriza yalina abakugu baakyo olw'okubeera nti proposal teyali proper tiyagenderwako mu mateeka galina okubeera Ministry ya Sports balina abagitwala be bafufa olowooza sibe baalema okumuwabula bwe bataafuna consultation eyo tebyabeerawo era abantu bayinza okuwabula omu nawabulikika ayinza okuba yaliko amaanyi ag'enjawulo nga ne bunamuwabula tekina makulu kivula nti kibukubye Magugu yavaayo n'agamba fanaganda okuwagira tufina mutanda tujja kuwagira era katuvira bwezanya tugiwagira express bwezanya tugiwagira radio ebegenzibwa bwe tugiwagira nga tetulina kyakukola ng'ekyaliza wabweru egenze Kenya bayirazewo ne tugiwagira oba ekyokola tukirina naye ng'abantu banafe abakulembeze batamiza emipiira magnitude omupiira gijalekangako emyaka nga 2 okuva kati nga gisikiriza naye kati abantu tebakyakikola nga kikulu abantu balese okuwagira za Arsenal Man U bikiri balwana okulwala ogenda buddensi yafudde n'okufa lwa Arsenal naye mameka gwali awuliddeko nti afudde olwa express lwa Avila abantu bali omukwano gwaggwawo so balabi buli kimu kyayindemu ebyobufuzi bakitwalirawo bwe batyo balaba si kyakikulu kubanga bakulembeze ebintu betadde mukwano tetulina bisaawa kuwabula kikoyinza okuwaamu ekibiina ekifuga omupiira ekibiina ekifuga omupiira kyabaire kyetereeza si munye omuntu wabyamizannyo omupiira ebyo naye ekibiina ekifuga omupiira kyabaire kyetereeza ku lulungi bannayuganda nekitegeera kikiri ku international level omanyi kati abantu bakyaloza Uganda nga kali ka Uganda akedda twetaweerezanga ebbaluwa obagiweza mu America nemala wiiki namba oba mwezi mulamba okutuuka just a second nemwe tubera ku simu ku radio nga tutwogera waliwo abantu aba mu America waliwo abantu aba mu India abantu aba China so abantu bali badde okutuusa mindset oba onokolera emipiira bikole ku international level liba leno bikolera ku kyalo kyekiri mu Emirates tulina okujja luzimba nakivubo tulina okuzimba gondi anyoli namboole kubanga fena Emirates Arsenal mwesambira balirandiganye abajja kufuna laavu naye lino byokuba nti bya ddiiru bakuwa sensi okuzimba Emirates nozimba munga ka toilet wekati akayumba wekati ate obo tumaze mmaani sigambe tusibe namboole kya toilet naye twejjuza kikomparinga ku international ground Emirates so nga tesawa zimere Emirates byagadde zimbibwawo tetusikirizibwa okwagala ebyemizannyo